Papa Francis olwaleero alonze Father Constantine Lupinyi ng'omusumba w'essaza ly'e Nebbi Omujja oluvannyuma lwe yali omusumba waalyo Raphael Pimonyi Wokorach okusumusibwa afuuke ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'eggulu. Amawulire g'okulangirira omusumba omujja ow'e Nebbi gabaddewo ku ssaawa 8 olwaleero nga 26 Ogw'Ekkumi omwaka 2024 era ebbaluwa ey'okulangirira omusumba ono esomeddwa ssaabasumba w'eggulu Raphael Pimonyi Wokorach. Apostolic Initiative desires to congratulate the new bishop and invokes abundant blessings upon his pastoral ministry in our local church. From 22nd March 2024, the Diocese of Nebbi was granted. The appointment of His Grace Raphael Pimonyi Wokorach CCJ, Metropolitan Archdiocese of Gulu, on 12 July 2024, Archbishop Raphael Pimonyi Wokorach was appointed Apostolic Administrator of the Diocese of Nebbi. The Apostolic Consultor expresses his gratitude to His Grace Raphael Pimonyi Wokorach. Omusumba yennyini omujja gye bamulangiriridde Nebbi tabaddeeyo kyokka Beg Media ekoze ekisoboka n'emusisinkana era n'awa abakristu b'e Nebbi omukisa. Amawulire gano olugudde mu booluganda lw'omusumba omujja ate bo ne basagambiza bya nsusso byonna nga babikola mu maaso ga kamera za Beg Media. Omusumba omujja y'abadde akulira seminaari y'enkulu eya Alcolom era nga yazaalibwa 10 Ogw'Ekkumi gy'emyaka 50 e Parombo mu disitulikiti y'e Nebbi. Yasomera ku seminaari yo y'e Alcolom n'agenda ku seminaari yo ey'e Gaba era n'agenda ne Roma okwongera okusoma saako mu yunivasite z'e Poland gye yawangulira diguli ey'okusatu mu masomo ga teologiya. Ono yafuna obusaseredoti mu mwaka gwa 2004 ng'asuubira okutikkirwa obusumba bwe obutasukka myezi 3 olwasumba essaza lino okumala emyaka 25 Katonda ng'akkiriza.